ne kati gw'oli ghetto youth ki akolagana n'obusajja gwe wakirabawa obeera dda waki. Bobi Wine atadde akatambi akayugumiza omukutu ogwa TikTok munnange sayidi eno agamba nti nno nga okolagala munnange ate n'obusajja kakati nno abadde alina munnange ate byabadde ayogera esayidi eno. Jjukira nti nno akatambi kano akali postinze ku mukutu gwe ogwa TikTok naye bannange ayogedde munnange awo obubaka bwabadde nga ayogera wali mu katambi kano era nga asinzidde munnange ate wali ku kitebe ekya NUP e Makerere munnange ate Kavule gy'asinzidde. Byengenda okubeera nga nkutuusaako ngenda kubeera nga nkuyitiramuko maaso awo ne ku mwana munzi munnange ate King Saha engeri munnange ate gy'agonzemuko wali crazy ng'ali mu kusala oluguudo nsosi ne ngamba bannange King Saha emmotoka tekola ki temukoona naye nga katwedinze nnyo ku mikutu egy'enjawulo ngenda kubeera nga njija nabyo mu maaso awo kakasa nti nno video ogimpeera like kosa ate ne kusubscribinga segenda kubeera nga njogera bingi kansoke munnange nkuweko katambi ka Bobi Wine wali akabadde kayugumya munnange wali omukutu ogwa TikTok ku bigambo bye oba ku message munnange gy'abadde aweereza naye ng'ekoota naawo munnange okukolagana munnange ate n'obusajja oli wadde waki awo munnange leka nsooke nkakuwe ate ndyoke nkomewoko mu maaso awo. Ne kati gw'oli ghetto youth ki akolagana n'obusajja gwe wakirabawa obeera dda waki. Ng'oli ghetto youth mbw'ate okolagana n'obusajja omukwano mwagugjeewa munyumya mboozi ki era bubabuze bapima era ku lasti naawe bujja kuwanika ku lasti ekyo nkibabuulira. So ekyo njagala mukimanye nti babakozesa bukozesa banafuya kubanga bazuula nti mwafunayo munnammwe abajuwa ng'omutima gwe gukuba kyekimu nammwe ng'ebirowoozo bye biri kyekimu nammwe ng'ebyafaayo bye kiri kyekimu nammwe ng'aba understandinga ng'amanye ebirooto byammwe era amanyi gye mwagala okgenda. Naye mmwe baghetto youth okubatuusa gye mwagala okgenda tulina okusooka okuwunzika buno busajja kuba ebyakabi byammwe bwe bubirina. Kati basala amagezi gonna okulaba ng'olutambi olwo lukyuka ate nga terugenda kukyuka tugenda buwunzika nammwe bafala be baguze nammwe tujja bawunzika nabo. Abaganda bagamba enswera ensiru egoberera omulambo paka magombe. Yemmwe abatakiraba tunuulira embeera gy'olimu tolina kubeera bw'otyo oli talented wali boxer wakabi lwaki toli ku international level lwaki togenda mu Olympics lwaki bakasimu mabo balinga bakabi lwaki bamuteweta balinga bakabi bano be boononye system yonna ekkuumidde mu mbeera eyo kati ate bagala kozesa gwe okukakanya abo abasobola abagezaako okulwanirira okusookera ddala tebaagala tubagule maaso nene ekyokubiri bakozesa ensobi zammwe babasibire mu nsobi zammwe namulira jjamo geto nabagamba tewali buzibu ne bwe munywa ebisadda byammwe ne bwe munyakula obusawo ne bwe mukola ki kasita mubanga temuwagidde Kyagulanyi kasita muwagira muzeeyi oyo takwagala kuba tayagala kutereeza biseera byo bya maaso tebabaagala babatya buti mpangadde ekimala mu kibuga kino Kampala era mbalabyeko bannaffe be twali nabo bangi nnyo Bazebula Mando Basobi Bakato Musege Baton Street kuva nedda babeeralikirira basala amagezi agabajjawo Wembule bagikolera mmwe era abaana bonna babatta nga bamaze bakozesa okukwata bannaabwe bagenze bateekawo ebikwekweta ebyenjawulo nga bakozesa mmwe baagala bastadinga twagala bajjirayo vako lyonna libeere lyammwe baleme bawaako buswazi naye era njagala mumanye nti ate abalala abalumirwa ensi yaabwe be basinga obungi era bajja baŋŋanga omu muganda waffe agambye bajja baboola abalala bajja kukola n'ekisinga okuboola era nga bw'owulidde munnange ku bubaka obwo munnange ate bw'abadde ayogerayo esayidi eyo kakati wali nkyekinzeeko koko omuyimbi King Saha munnange ennaku zino munnange abeera nnyo munnange n'abaana wali abaceekingako naddala abaana b'essomero munnange wali kakati nno
Osose n'ondabirawo munnange abadde ali mu kusalaawo naye akatambi kano katwedinze nnyo by the way ku mukutu ogwa TikTok katwedinze nnyo abadde asala era nga wali obubaka bw'abadde atadde ku katambi agambye n'agamba nti no new generation munnange ate abaana wali kaakati nno kansooke nkakuwe ate ndyoke nkomayoko mu maaso awo. Omukulu ayimiridde abuuze ku baana b'essomero. Omukulu ayimiridde. Bwe kityo nno munnange ate mwana mulenzi munnange ateekingisaha ng'agoyingamuko ate crazy kw'ossa ate n'abaana b'essomero ssebo bamugambye wali nti nno tuyimbiremu munnange naye nga babadde munnange ate basanyufu nnyo okulaba ate munnange ku muyimbi waabwe mwana mulenzi munnange ateekingisaha naye nga bw'atyo bw'abadde munnange ate abaceekinzeko esayidi eyo. Amannya bampita Geminati sinzira ku Geminati Yugi ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso awo n'ebirala kakasa nti nno vidiyo ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba.